Inside Story Uganda, real source of political updates. Tuka mu studio nyabo tukwaniriza nnyo ojja kubuuzabuuza ku bantu baffe ngende mu maaso n'okuteesa bakubadde kutambula yoyo yoyo deputy speaker asinzidde okabinkano extra wane waffe nyabo tukwaniriza babuuzeeko. Abantu bakatonda mwenna abatulaba era abatuulira mbalamusiza nnyo naddala abantu bange b'amawokota y'Amaserengeta abanteekamu obwesige ne munsindika mu paalamenti ya Uganda. Njala okwebaza munnakyalo olw'okubanga nange ompadde omukisa mbeere ku pana eno ey'abaami abagezi ate nga nze mukyala kweggamba ali nabo era kati kano kabonero nti n'emirimu gya paalamenti tugisobola emaaso olw'otuula mu baami bano basatu nga naawe oli waakuna kitegeeza paalamenti eyo ogikwasamuko ku mukyala aba asobola ddala ogitetenkanya era ababaka ba paalamenti bonna gye bali ne seek ekola endorsement oba egenda otuveetinga nayo njagala okugitegeeza mu butongole nti nakabukiwaali obusobozi abulina obumanyirivu abulina ffenna twagala kulaba nga tutwala paalamenti eno mu maaso wamu n'eggwanga lyaffe Uganda. Okay, nzuuse ku bumanyirivu obwo abantu batajjukira nti obadde mu paalamenti ebbanga liweze notuuka ne kuya waggulu ya East Africa n'okomawo ku eno njagala buyitemu obwo obumanyirivu buli waawo toli mupya nnyo nga bano abaliwo wano mu studio. Nakawuki si mupya ku political scene na joininga parliament mu mwaka ogwa 2006 we nali ndi mwizi e Makerere nali wa myaka 21 ekiseera ekyo. Nebaza Katonda nti ankumidde ku political scene eno okumala akaseera akasamusaamu emyaka 15 gyokka nga kwendi ndi mukyala munnamateeka era emirimu mbadde njikolerako mu Kampala Associated Advocates nga legal consultant ng'essaawa eno nina law firm eyange ya IMAC Advocates. Bwe nava mu paalamenti eya Uganda mu 2011 nenfuna omukisa ate nenjoyininga paalamenti ya East Africa oba gite East African Legislative Assembly mu mwaka ogwa 2012 nembeerayo emyaka mitonotono 10 gyokka paka 2022 nga mazeko ebisanja byange biri mu East African Parliament neŋŋamba emyaka gino teginnatuuka genda mu retirement era nensalawo nzireyo eka gye nsibuka emawokota y'Amaserengeta nabo mbawe ku buweereza era nebaza Katonda nti abantu b'amawokota South bakkiriza ne bampa ekisanja wabona basabidde eddala ebisanja 6 anti bw'oba okola bulungi ye democracy bwatyo bwa dictatinga kati ab'emawokota tuli butoola era emirimu tugenda gikola naye baŋŋambye nti nabo okusinza bwe bandaba nsala n'okusummuuka mukko abantu ba Katonda ne basiima ababaka ba paalamenti nno okuva mu Buganda aba NRM nabo basiimye ne bagamba Nakawuki tulaba obusobozi obulina yingira olwokaano naffe nga region ekifo kya namba 5 eyo tukikwate tuweerize. Naye kyasinze okuntrigaringa olunaku lweggulo nalabyeko ko yabadde ndoza press conference eya National Women's Council nga mukyala Farida Kibowa agamba nti it's okay parliament okubanga erina agenda emu as long as tetulina bakyala balina busobozi. Kyenewunyisizza nnyo ti omukyala wa National Women's Council alowooza twali bakyala balina busobozi neŋŋamba ate kati kanzije n'omutima gumu mbalage nti paalamenti erina abakyala ate nga bangi abalina obusobozi okuba nga batwala paalamenti eno mu maaso nga basobola okugata value ku ggwanga kubanga nze emansomye ssemateeka wa Uganda oba constitution article eya 33 clause ey'okuna yeeyogerera ddala directly nti twetaaga gender equality mu sphere zonna including political, economic, social. Naye nga ate nekisinga obukulu oba otunuulidde paalamenti eno gyevudde Faba NRM tulina kye tugamba protecting the gains.
nti abakyala tuvudde wala naye okuviira ddala emyaka 3 kati emyaka 3 okuva ku palamenti ey'omukaaga gavumenti ebadde yakiraba nti tulina okubalansinga palamenti in terms of gender. Mu palamenti y'omukaaga twalina speaker bali bamuyita Francis Nsayume era ne tufuna deputy we nga ye Betty Okwi babalansinga gender yali palamenti ya mukaaga. Ne tugenda mu palamenti ey'omusanvu ne balonda Right Honorable Edward Kiwanuka Sekandi nga speaker era omumyuka we n'abeera Right Honorable Rebecca Kadaga eyali palamenti y'omusanvu. Ne tugenda mu palamenti y'omunaana nze gye nayingiriramu ne tulonda omukyala era omwami Right Honorable Edward Kiwanuka Sekandi as speaker era omumyuka we yali Rebecca Kadaga era ne tubalansinga gender. Ne wajjawo palamenti ey'omwenda mu palamenti y'omwenda Right Honorable Rebecca Kadaga n'afuuka speaker ne bamuwa omumyuka Right Honorable Jacob Olanya. Mu palamenti ey'e10 ne bamaintaininga status quo era ne tubeera ne Right Honorable Rebecca Kadaga ne Right Honorable Olanya as the deputy. Mu palamenti ey'e11 ne baleeta Right Honorable Jacob Olanya nga speaker ne Right Honorable Anita Annette Among as deputy speaker. Unfortunately, in the course of that parliament, Right Honorable Jacob Olanya yava mulamu bw'ensi eno era yali omumyuka we Right Honorable Anita Annette Among n'afuuka speaker era ne bamuwa omumyuka Right Honorable Thomas Tayebwa. So eyo record ezze ebeerawo. Kaakati sisuubira nti kino kye kiseera ng'eggwanga to backtracking tuddeyo emabega era nebaza women movement baavuddeyo ne bagamba nti if we are protecting the gains nga enkola ya NRM weri right now we are protecting the gains tetugenda kukkiriza nga abakyala to backtracking to losing that gain gye tubadde twafuna kubanga we tukiruzinga this time round tetugenda kubeera sure ddi tulidda ku track. Nolwekyo I want to implore the SEC, the Central Executive Committee of NRM, nti baleme kugenda ku record nga Central Executive Committee eyaleeta gender disparity mu parliament. Kwebaziza nnyo kuwadde akaaganya ako oyogera ebintu byonna mukama waffe speaker mukama akukwatireko nga bw'ogenda mu maaso kati nga tikitiibwa kye tukuwa kyekyo tukwebaziza kujja mu program. Kale katandika okugeya ng'olaba nkyuze nabadde ne mukulu muzisi yewa NUP kakongoliro nnyo NUP era bo baleesedde amanya gaabwe kyembadde nkubuuliza luli sipiika gwe twetaaga nga kiva kya muganda wange Eriasa kyabadde ayogeddeko ayogedde ebintu bingi ebiraga nti twetaaga sipiika tutadde obudde bungi mu kwogera ku sipiika tutagenda mu kukolite eye sipiika gwenjagala otandikirawo muganda wange neyanza sebo nsanyuse n'okulaba mama Mawokoto ono eyeesimbyewo kuba deputy speaker era kansabe nti Basalimu Salimu yadde agambe balinze byuma bitangaze banatangaaza oba oli awo banamwisa mu kakungunta komanda abeere ku kalulu akakubwa. Ekisooka kyesikanyamu katono ne Honorable Eriasa kyekyokugamba nti tutadde amaanyi mangi nze ndowooza essaawa kuba kyekiseera ekiriku palamenti egenda kutandika era bweba egenda kutandika debate oba okwogera oba tooki enokubibwa nnyo mwani agenda ogikulembera ng'ogyeko kubeera nti sipiika abeera namba 3 mu ggwanga sipiika yakulira essiga lya palamenti. Ekimu ku bizibu ebinene ebibadde mu palamenti e11 actually mu mateeka palamenti e11 eggwako nkya lunaku lwankya kwe kubeera ng'eseeseetuseeko mu kifo kyeri mu mateeka ne mu maaso g'abantu era abukulembeze bonna
obugenda okujja oba anabeera honorable Nakawuki ne mukama we oba anabeera honorable buli abukulembeze bonna bwa parliament ya 12 oddimu eddene lyebulina okukola yakulaba nga bakomyawo twaliko wano ne mu program watuza ku speaker kigwe twetaaga neŋŋamba nti twetaaga na bingi twetaaga speaker sa ekitiibwa mu mateeka ag'eggwanga n'aga parliament era lwaki debate nkulu ku mukulembeze amateeka gafuga parliament gateeka speaker gamuwa enkizo nene nnyo sikubiriza bukubiriza lukiiko naye yaluŋŋamya n'enkola engeri parliament gigenda otambulamu speaker bw'aba tassa kitiibwa mu mateeka ng'oluusi speaker avudde ku wabadde alabika ne ku butambi ng'olaba nti n'amateeka agafuga parliament tagateekako nnyo ssira kijja kuseeseetula parliament eribukulwa abantu bw'olaba amasiga gaffe asatu esiga eri executive erikulembera president eriteekebwa mu nkola naye president ne bwalonda Charles Karoli Serugamba tuvuku bwa vice president oba minister oba obulamuzi ne bamusindika mu parliament emukube mu tooki ku lw'abantu ne bw'okola budget parliament negikuba mu tooki ne bazikuwa parliament nezirondoola kaakati bw'okwata parliament n'ogitwala mu bufumbo nga bwendaba mukyala Mongo yali akoze bwenza okuyita obwekimpatiira ne executive oba ogyeewo si parliament gy'oba onafuyiza naye oba ogyeewo kisemateeka kyalowooza parliament erina okukola. Ekyokubiri tukimanyi nti speaker mu parliament y'ebibiina bye bingi asobola okuva mu kibiina kyonna asobola n'okubeera independent nga bwe twagambye buli muntu yenna buli mubaka ali eligible oba asobola okulondebwa naye bw'otuula mu ntebe tuba speaker wa NRM oba PFF oba NUP oba FDC oba speaker wa parliament ayina era ensala emu eya kooti honorable Zaake Munnamitiya na munno bwe yagenda mu kooti nga awakanya ebimu ku byakolebwa parliament eno eweddeko bwe bamugoba kwa commission omulamuzi yagamba speaker obanga mu ntebe nga ya mulamuzi nti olina okuwuliriza olina okuba omwenkanya olina okukimanya nti okubiriza parliament nimu abantu ebibina ebingi n'ekyo nze ndowooza nti kituufu okukuba tooki ey'amaanyi nnyo mu mukulembeze agenda kubanga nga bwe tumanyi nti parliament bwegenda okutambula 12 ejja kusinziira nnyo ku bukulembeze bwayo. Ono agambye vireja oli bulungi ye ndi bulungi. Honorable Nakawuki oyo byonna abimanyi. This time babyonoonye bwonoonyi tumuleke kabe kasinge ajja kutereeza ebyonoonese. Gwani angambye ebigambo ebyo ye mukulu Sessazi Godfrey yaweereza meseji eyo mutuufu nnyo kyekawe Mawokota olaba okoneddemu naye nawe oliwekira anti Sessazi siwe Mawokota siwe ekira wemu kazi gugenda kulonda ani and kuwa speaker ina candidate honorable Mwiru okay ate deputy wina honorable Nyakato okay ate mulyanwa wakuliranye ku bw'aba alese ekisawo ky'abalonzi sisi fena tuli balonzi asooka atukoleko mukama wange mukulu Salim Kiseka namwe mwafunye dda tebannaba yagambye alinira bitangaaza nga ebinoonya idi nti biri Ntebe kitangaaza kigamba naye nyina ekibuuzo kyenjala okuddamu wakibuuza muganda wange ono wa independent nti ebintu bino mwabiraba mwabirowooza. Yes. Kakati nze omu ku bantu aboogera amazima ekintu kyogera nga bwe kiri nze wano abazungu tebannaba kujja kutandika tukolerako byawe bakola nga kamera zino zetulaba teziriiwo. Twalina kamera eyasookanga bwabangawo omuntu anaatera okufa ku kyalo ekiwugulu kyakaabanga netumanya nti kino kibika bwe kirabanga bwe kityo omukyala bwe yafunanga olubuto wamulabiranga ku byalya ng'asaba ebbumba bw'atambula afujjafujja agenda awandula n'omanya nti ono yandibanga naye yettise ttu. Abalimi bwasimbanga lumonde
ng'oyitayo nga wayisa omwezi ogenda okusanga ekitakata kyasizza kituyita okwasa nga muzuzeemu ennyanfa ng'omanya lumonde munda mwali buli kintu kyabangako kati kiriko kumala kuteekako kyuma kakati ne bino ebimu byamanyibwa era nze nabimanya nze lumu nafuna omukisa nengendako ewa sipiika abadde sipiika nendaba yokka nendaba byakola ne mukalulu twali mukalulu nendaba nga atambula buli wantu wonna nendaba n'amabago ge bayisa ku speed eyayiriire edda ffe twajjanjabanga abalwadde bwalabanga omulwadde asabye ekyabatalya tire mufune ku nsujju mufune kakoko baana bange nga mumanya natera okufa kati speed eno yonna yabaddewo yabadde ina gyetwaleka era gyetwala kubanga nti waliwo ebyayise ku speed eyayiriire ate nga kiba kitegeeza butereevu nti babadde bamanyi takomawo gwe maliriza kino byomaliriza byonna wano okoma kakati abantu abamu batya okubyogerako but ekituufu kyekino nti essaawa zino tuli mu transition oba oyagala oba toyagala Museveni tali moto si kyuma era ne bwaba atudde n'amanyi nti ekiseera kijja kutuuka abenga taliiwo wabula eggwanga lisigalawo eggwanga tebali planninga nga wetutudde wano nti mpulaninga gavumenti enkya kinaaba kitya just enkya bapulaninga gavumenti plan ebeera myaka 2 3 4 10 n'okudda waggulu ekirala teri muntu ateyagaliza ekyo tebakulimbanga batudde wano ffenna tweyagaliza era kyoba olaba nti muganda wange Honorable Musa agambye nti kuwa sipiika yalabayo muganda waffe mwiru bwombuuza nti ana omulala n'agamba ni Nakato naye olowooza mu bantu be NRM biine ebirala talabye muntu ayinza kuba nga asinga Nakato naye era agambye nti ayagala oli n'opposition omulala because naye yeeyagaliza mu kibiina kyabwe oba bavuganya gavumenti be baba babeera kakati wano wawe tulaga nti abantu abamu bazze boogera jeno nayogera bwati jeno nakola bwati jeno kinatuusaawa jeno naye yeeyagaliza kanzija olayo mbibabuulire yes naye ayagala okubeera omukulembeze ate ali fit for that ekitabuusibwabuusibwa kati olwaleero tuyinza mukkiriza nti ajja ayimirire naye ayimire buyimirizi waliwo omusajja omu ayali omusirusiru ennyumba ye bagyokya omuliro kati bwe yalinga eri mukujja ng'ayita abaana mu mundeetere neebikke ye waatudde wali mbuye ebikke ennyumba bali mu gyokya eyidde agamba muleete neebikke kati olwaleero nti gavumenti bagiraba nti Anita Among wabadde ng'omuntu tuveeko bino byonna ebiriwo financially abadde stable mu mbeera zonna ez'obuntu ekyokubiri mobilizer buli wantu bamulabyeko mu constituency z'enjawulo ekyokusatu kyabadde nakyo abadde mu parliament gali used nnyo ne bano bonna mu bibiina yava mu FDC najja mu NRM ayina lapo ayina mikwano gye abayitirivu mu parliament yonna abadde agiwamba ng'agirina kati gwe abeera gwe Seruga gwe oyagala okujja mu kisanja ekirijja oba ekyenkya oba ekisembayo kikyokola muve mu by'okuwuddisa abantu n'okutyoka okugera ebintu tubibikkulire ddala tubitunuulire nti ono ekyabadde alina okukola kyekirabadde afuuyira kanwe omuntu yenna akubanja bw'olabanga awerekera kuwalana manya ovudde mu kulya akatono ogenda kusiiba njala kati toyinza kuleka muntu oyo ng'ayimiridde awo baadde bamuleka infact ng'abantu bati nga bamwesonsasonsa era fe abasambi b'omupiira tokubira muntu ndobo mu senta gwe mulinde nga ali wano mu box weekolemu akabadibadi akooneko ogwo wansi ebe penalty kati nti Among mu byabadde ali oba badde n'ekirowoozo kye ekyokwesimbawo bwana takirina but ebibadde bimwetoolodde byonna nga bimuleadinga into that kati ng'okyejjako olina kubeera nga wenna oli clean ng'engalo zo buli kyezikwatako olina okikalikyuletinga tolowooza nti Among ye mugagga okusinga abantu abali mu Uganda bino byonna bimwogera mu motoka manya loziroyisi manya abagireese si asoose bazirinda nnyingi mbw alina ekizimbe egindi ebyogerera boogere ebyo temuli makulu wabula ekikulu abadde strategic nga ye wayimiridde kyekyo nga wandibaayo ekijja kati olwaleero ffe abatunuulira ebintu ngaera bwe tubiraba enkuba bwe yabanga eneetera okutonya either embuyaga yafuuwanga bweva eno nga mumanya nti egiyisaawo buyisa bwe yavanga eno nga bagamba nti teeka erina okutonya enkazibuku oba oyagala oba toyagala ng'ejja kutonyawo kakati ne transition erina okubaawo because tumanyi nti President Museveni Katonda amuyambye amukozesa ebyamagero alinga Musa nze muyita na Musa but ekiseera kyatuuka Katonda n'agamba Musa nti bino byonna obikoze obadde mukwano gwange ondabye but togenda kusomoka kutuuka eri mu nsi nsuubize waliwo agenda okusoboka okutuusa abaana ba Isirayiri kati olwaleero agenda obatuusa abaana ba Isirayiri ateeka okubanga ava mu luli olwo era abantu temwerimba ne mukeera ku makya ti awo omuntu omulala ayinza okusikira President Museveni n'atwala abaana ba Isirayiri nedda waaliwo abagoberera Musa baali bangi but balondamu Musa gwe yali asabidde omukisa oyo yekka yatuusa abaana ba Isirayiri era yava mu luli olwo President tajja buzi bino babalimba nti President enkyakera nayimirirawo nedda tosobola
era nowola president Museveni tiyajja buzi ogenda okutula ebifo byeyayitamu ne byabeeramu abeere president olaba gyeyava nga kyali kisaanidde bw'otunulira Obote okubeera president wamulaba nga yali prime minister walaba akola ne kabaka najja n'atuuka n'abeera Amin yali mumagye mwennyini najja n'abeera Titokero Lutwa mumutunulire mutunule gundi Lukongwa binaayisa Museveni ya munono mu obukulembeze kitegeeza mu layini eyo nga beemanyi katwali tuyinza kulowooza nti Uganda ejja ku makya bagambe president Nakawuki oluzungu lungi Susan ono inane advocate jeri atabadde mpinti kati gwe president olwaleero mulayini kyasobola okubeera bino ya speaker osobola okubeera ate nga nabo babadde mu kibiina ekinene era twasuse ne tutuula ne tumulondera zasino okuleeta erinnya linze na student mwebani ffe abainaalemu kuba twali tulina okufuna candidate abadde agenda okubeera nga deputy speaker ffe twakyogeddeko but nze munda yange kinabadde mmanyi nti deputy speaker tugenda mulonda ng'omukyala speaker twali tumulina ayasigaddewo okuba yabadde deputy ekyo ekyabadde nze mu ndowooza yange nga manyi nti Titi ajja kujja tayebwa abeere speaker tulonde omukyala gwe twali tugambe Susan Nakawuki bwe bakedde ku makya ne bagamba nti ffe tulowooza ebyo byonna byakola pase tuwulira biwulire but ekituufu kiri nti ne boolaba nga abantu babagaye bagende bagyeyo empapula bakole batya buli muntu alaga interest nga sek si esalawo president Museveni ekyogere kyankwanzi nti yo eyogera bwogezi sek ekiwugulu ekibika si kyekitta omuntu kyo kyogera fe abantu ne tujja badokita ntukebera nti omulwadde seruga oxygen yasaana fe badokita kati badokita fe bamemba ba parliament abagenda okusalawo n'okulonda mumuwulire omukulu aleeseemu katopiki akalala aka palamenti eno nayo byekola nti eyina obiraba kubanga bitwala mu nkyukakyuka naawe kyolowooza nti enkyukakyuka egenda kubeerawo mu kisanja kino era ebiteekebwateekebwa byonna waliwo omubaka abuuziza Kiseka nga sinaba kuddawo eriyasa bakubuuliza wano ku endosimenti zemwali mukola maama nja kulonda ono wakola endorsement ku mukyala Anita Amongo fe nze ni musajja akola ne dame bayire mbakubiriza naddala kola ekiraamo tukola ebiraamo ekkirizibwa ndoza ne mateeka mu miwenyi byatandise ne bw'okola ekiraamo n'ogamba nti mutabanyi wange owokubiri ali nsikira bw'afa kiba automatic olonda mulala kakati ono yafudde kale wayafudde tekijjaawo ate ekika kyonna kiweddewo kikakuwedde katunoyosinga mulala omaze n'omukulu omumaze ate okibola kujangabe toggwa era siggwa neyakola endosimenti ansa y'ekiramu kamuwulire Triple A nali namuwa endorsement omanyize yajja ewange n'ansabira akalulu omuntu wakola obulungi naawe omukola bulungi naddala ng'akulaga nti akwetaaga muno mukabi ye munno ddala yajja ewange emawokota nga ndi ku ccupa ebigambo n'abyogera n'ansabira obuwagizi kati namala okuwangula naye n'ansaba obuwagizi nga semulinaako tabbu simuwalana nimbumuwa naye kati kyamukisa mulungi bwe yaŋŋambye nti takyazze niŋŋamba oke enswa bw'ekyusa amaaso ng'okyusa envubo kati sinnaba kumuripulesinga wali kuba sinnamanya mutuufu kubanga ninze official communication channels ez'ekibiina kyange ekya NRM zikole bambulire bo batunuddewa kati nange Nakawuki ng'omuntu neŋŋamba oke entebe ey'obwa deputy nja kugisobola kati nange ninze kati ekibiina kyo kokasi yange nayo yankozeeko endorsement kati ninda n'abalala nga bamwami Musisi bano ba independent bano bamanyi buli omu alonda wano kakati but above all ekibiina kyaffe gyekisinga obunene tujja tugaidinga what to do next era Salimu n'akoleyo ka video nga endosinga Honorable Nakawuki ono wange wakukido bwetumala nedde ekituufu nze ndowooza yange egamba nti omukulembeze bwafa naddala mu ntalo abalwana entalo tulaba nnyo nti kamanda olufa wabaawo amuddirira ekirowoozo kyange kyabadde nti naye bwagenda kuba speaker main
then deputy tulonda Kabuki Okay. yabadde ndowooza yange era kikyalina kale ndowooza ekyastandinga Ekyastanding. lwaki obola ne president tannabaako bwayogera era twanituukayo nga tayebwa ye speaker Yonna Kawuki ye deputy. munyumirize emboozi mpitirivu obulungi biringa ebigambo ebitono ebikulu nnyo byemutuwa wano bimuwa abatuwuliriza abawuliriza bukedde abali ku kabiikano muwulira buti emboozi bwetambula eya sipiika nabadde ngizeewo mukulu Eriasa nga ndaba ekigambo transition obudde bwa paalamenti bwerimu eno nga bwa transition okikkiriza nti erimu transition mungi ekisooka oba okikkiriza ekwatibwa etya transition eyo waliwo bye nasoose okwogera neeraliikiridde nti oba kanso George Musi teyabitegedde agala munyonyola abantu bateekwa okuba n'abalala abalaba tebabitegedde bulungi kubanga nasoose nenkola komenti nti twonoonya obudde bungi sigamba kati okuva akalulu kaggwa twabuuka bubuusi ne tugenda mu dibeeti yaani n'abasipiika ndowooza seeke ya NRM ye yakireeta okulangirira kwa kaggwa nti bo baatudde mangu nnyo bagambye nti status quo mu paalamenti esigalawo nga bweri bayisiza ne Bamonge yaddako ne deputy wetayebwa debate netandikira awo endorsements ne zijja buli kimu then netubeera nga kinabadde ngamba tetwafuna mukisa kwogera ku paalamenti nga paalamenti era njagala kukiddamu nti memba wa paalamenti ateekwa okuba ne agency akulira paalamenti abeera mukulu nnyo namba 3 yakulira olukiiko lwa parliamentary commission olufuga paalamenti bebakola of course government ebeera legislative agenda yaayo ateeka nga bwebaagala gayisibwe ne business era ne bagireeta naye ate business committee mu parliament agikyeyalinga ye speaker speaker asobola okutuulako ng'amaaso ge tegakulaba bulungi oyimiridde nakolaki naga nti otajja kwogera okumala ebbanga ddene naye ate era speaker asobola okusalawo bw'onooba oyogera onooyogera ku ki onookyogererako ebbanga eryenkanawa ebyo nga munnamawulire nakavalenga paalamenti ebisanja kumpi 3 nayogera ne bamemba ba paalamenti bayitirivu obungi abamu boolaba nti oba oli awo yalikoze bulungi okusinga bwe yakoze abamu bayinza okuba beekwasa bwekwasa naye n'agamba olwa sipiika kino tekiri bwekiti n'olwekyo ndowooza nina okutegeera okumala okw'omulimu gwa sipiika wa paalamenti naye era ndowooza nti bamemba ba paalamenti bateekwa okutwala obuvunaanyizibwa obusingako ku bwenda bye batwala kubanga waaliwo tugeze 2000 awo 2 3 4 bwewetegereza waliwo ekibiina kya PAFO Parliamentary Advocacy Forum waliwo ba MPs abato bagiranga abajja earlier than PAFO bayogeranga ensonga nga mulimu pressure groups kugamba kubanga bwoleka speaker noga nti speaker alina obuyinza bungi n'amaanyi mangi asobola okusalawo byonna byasazeewo n'abikola kasita mubeera nga temuli pressure mu parliament bamemba ba parliament baga nti eno agenda twagala tugivuge tumatize speaker kuba ne speaker naye agenda kwetaaga obuwabuzi agenda kwetaaga okuweebwa amagezi ago nga siga kulinnya ku mmeeza oba kujja ku Bukedde TV oba ku social media kwogera kino nakiri naye nga waliwo abantu bamemba ba parliament abalumirirwa abalina obulumi ku bigenda mu maaso abatuula wansi ensonga ne bazoogera nga bwe bazoogera dispassionately nga tebagaseemu ndowooza oba za bifuzo oba za biki naye nga baga kino bikirina okuba bwe kiti katwagala tubiteeke ku mmeeza sipiika bino abitegeere tubimulage nga bwe bigira tusobole okuzimba bizinesi ya paalamenti
kakati nze kyeŋŋamba nti twetaaga naye ko kasi zitera kwogera ku bintu bitono ebya different groups nti ffe tuli basiraamu, ffe tuli bakatuliki, ffe tuli baganda, ffe tuli akyoli parliamentary group. Kati ng'ogjeeko ebyo weetaaga agenda nga guno omulamwa gwa ggwanga lyonna kutwala ggwanga mu maaso. Kati nze sinabadde ŋŋamba nti tufunye mukisa ate omukisa ogwo gwetaagisa nnyo okubeera ne bamemba ba paalamenti abategeera ensonga zino abasobola okwogera nga yakimanyi nti nze Honorable Salim Kisekka ndi wa NRM naye ensonga eno nga tagiraba nga wa NRM, Honorable Musita agiraba nga wa NUP, agiraba nga Munnayuganda. Tituzoogerako, twagala okuzimba kyebayita bipartisanship nti abava saidi ena abava saidi eri abali makkati abaliwa basobola okwogera ku nsonga ezo. Kati debate eyo ginabadde njogerako nagamba nkulu era tetujogeddeeko muki kati twogedde ku bwogezi Council George kyeyayogedde kikulu nnyo nti tuteekwa okukuba torch mwani abeera sipiika wa parliament kubanga ateekwa okuba omwesimbu ateekwa okuba amanye ensonga ate era ateekwa okuba ng'awabulikika. Omuntu ayinza okuba nga ensonga azimanyi naye nga bw'omugamba katuna butunzi n'agamba memba wa parliament atalina kyali ogamba otya ku sipiika tosobola kumwadvisinga tosobola kuleeta kino nolwekyo ebyo ebintu ndowooza bikulu. Ensonga eri ensonga ya transition gye wabuuzizza simanyi oba abadde oyagala njogere nga nziramu ku Honorable Salim byagamba. Njagala ogyogere tetwagala nze ntya nnyo okubuukira ebintu kubanga bw'ogamba transition otegeeza nti General Museveni ali kumpi kuva mu buyinza abaddewo emyaka 4 n'okusoba siffe twamuleeta tetumanyidde lwanaagenda ayinza okubeerawo emyaka emirala 10 oba 2. Kakati bw'obeera ng'olina omulimu ogw'okulaba nga Uganda egenda mu maaso ng'oli memba wa parliament leero biri birungi ebyokubya ku transition nabiki naye ate kyangu nnyo ekyo okubeera ekiguumaaza. Cameroon balina president biyandoza kati asobeza myaka 9 asinga General Museveni myaka nga 10 waali afuga mu mbeera yonna gyakola ki gyafuga. Simanyi mu Uganda kinaaba kitya naye kati buli mwezi buli mwaka oguyita parliament eno etandika eteekwa okubeera nga esobola okwetegereza kiki kye tukoze okutwala Uganda mu maaso mu kifo ky'okuddaawo tubeere speculative ndi kakati ekiddako transition tutandike okuvugibwa abantu abadde awo ne bajja ne bagamba nti kakati nze nzirako n'olwekyo emyaka gyaffe gino emyezi gyaffe gino egiriwo tugivuvube ekikulu kyekiri. Kyenva ntya nnyo okubuukira ebintu ebyo bwe bityo twogere ku nsonga systematically nga bwe zitambula buli lunaku ndowooza ekyo kikulu nnyo tuve kumu ngaali nga bwe lujja onaku nga bwe lujja tulolezaako nga bwe luli wabeerayo nti abantu abapulaninga ekibiina kya NUP nkyogerako nnyo kubanga muganda wange waali tebadde kwekuba ne strategy yaabwe baagala buyinza nabe ebibiina ebirala FDC ne NRM nayo ng'erina ki strategy yaayo nti mu myezi 3 twagala kukola kino mu mwaka gumu nti then mu myaka 10 projections naye nga business eno egenda maaso buli lunaku kati essaawa ziweze 4 otambula mu Buganda nga weetooloola mu buli katawuni n'osanga abavubuka abato be basinga amaanyi ku kyalo naye nga tebaakoze leero wadde mulimu n'ogu baakedde mu tawuni bagize biki. Tuteekwa okubeera n'emboozi ku ngeri ki Uganda gye twezzaamu amaanyi ne tukola ebintu ate ndowooza parliament erina omulimu munene nnyo okukola ebintu ebyo kati bina bwe tutabikolako ne tugamba nti Africa tulinde transition ndowooza bajja kubeerawo obuzibu. Kale weebale mukama wange ono ni mwami Kalyesuubula agambye nti mwami Sseruga ebiddawo bitera okufaanagana bitya olaba owekitiibwa Nakawuki naye yasooka n'abeerako mu kibiina ekirala kati ajja kuba sipiika
nebwagenda okuddiramu naye yasooka kukipa kibiina kirala naye aze mu basipiika banaaba n'enjawulo oba banaaba kyekimu. Abadde ayogera ku kibiina ekya FDC owekitiibwa Anita Amongi yava mu kibiina ekyo nowekitiibwa Tayebwa naye simanyi kyabadde agamba kikomezaawo kati endowooza alabika kyategeeza mu trendi yeemu nakawuki yaddako simanyi bwena kyakyogerako ekyo ngende wa Musisi kasooke ngende wa Musisi mukama wange sebo sipiika bamwogeddeko ne bwe twogerako wali omulala ali wano ye sample gye tulina ffe mu kabbinkano ye waffe wa wano gwe tusinziddeko okwogerako. Ebigambo omukulu yayogeddeko Eriasa ebyobuvunanyizibwa bwa sipiika n'obuvunanyizibwa bwa paalamenti. N'omukulu kyayogeddeko bwayayogedde ku nteekateeka enaabeera mu paalamenti. Mu paalamenti ejja n'engeri yaayo nange nensimbawoko naye muyaffe wetwesimbirako batugamba nga tugenda kwetabira wale tebyajja byatuuka tebyajja. Gwe olaba paalamenti ne sipiika enazimbibwa etya okuba ey'omuzinzi okwawukana naffe kyayogeddeko ekirala kyogeddeko nagamba nti wekanga eri ebaddewo ebadde si y'amaanyi agabala ng'eno eyammwe tugisubiramu kinene. Okugisubiramu ekinene kigenda kusinziira ku nsonga nga 3. Ekisooka tulina okukimanya nti ebyobufuzi mu ggwanga byonoonese. Ebyobufuzi wabweru wa paalamenti institution ya byabufuzi. Ebyobufuzi bwe biba bikendedde bizeemu obukambwe, bizeemu okweyogerera amafuukuule, bizeemu okukozesa eryanyi, bizeemu okukozesa ssente. Tulabyeko emabega nga ebyo byonna tebireese paalamenti. Paalamenti tulabyemu abantu abayingira ne bakisikamu ababaka ku mulimu gw'emmundu. Tulabyemu abantu abagamba nti ono bamuwadde ssente tuyise etteeka lino. Tulabyemu abantu kye bayita tolerance oba okuwuliziganya n'okugumiikiriziganya nga kukendeera oluusi mu paalamenti ng'ate oluusi kisibukana mu ntebe ennene esingamu obunene eya sipiika. So ebyobufuzi oluusi olw'okuba paalamenti y'emu ku mazannyiro g'ebyobufuzi oluusi ebiri wabweru wayo tebigireka kyekimu. Kyova olaba nga twalinako paalamenti ezayisa amateeka agali gwenza okugamba nti gakwata ensi yonna Uganda yonna nolaba nga Uganda yogera ku tteeka eryo okugeza nga paalamenti erekubirizibwa mukyala Kadaga mu 2017 kukyusa ssemateeka kikyayogeza abantu bangi naye enkwata yaakyo mu paalamenti ng'oggyeko luli olwasemba olw'okukiisiza ku mulimu gw'emmundu yali yanjawuloko okugeza kwe tulabye obanga sovereignty bill ebbago paalamenti eno lyesimbye okuyisa engeri gye liyisiddwamu nti paalamenti yali ekkiriza okusooka abantu ne bakubaganya ebirowoozo n'abali wabweru era nange nateekayo ebirowoozo byange wadde saali MP mu 2017 nebawa ababaka omwaganya okwogera ne becca ne balyoka bagenda mu kalulu. Ekyo kibadde kinga kikendedde. So kyengaza kugamba nti ebyobufuzi oluusi bikosa enkola ya paalamenti. Ekyokubiri era kino ngenda kyogera ku katono kuba nakyogeddeko dda bwe bukulembeze. Obukulembeze bukola kikulu nnyo. Njogera n'ababaka ba paalamenti bangi naddala bano abavudde mu paalamenti eno ya 11 ne bangi abakolanga vidiyo ezifaanaganako ng'eya Salim Honorable Salim bangi bw'obeera wano naawe ajja kugamba badde nga mannange omukyalo oyo lumu Friday yaggwa eya wiiki ereetera olwajjo nina we nali ku kyemisana ndowooza mukyala Amongo yali yakalagibwa adde waka nembako omubaka omwo NRM mweno paalamenti ejja mwali nebadde mwali abaddemu ne mugambo waayo omu ku baali ku lusegere lwa vidiyo ezo ne mugambo waayo kiri kitya kandidate wa mwakyalimu nandaga essimu ye nangamba olaba yakankubira emirundi 3 sinakwata masimu ge
kakati nza kugamba nti bangi bamutiitiibyanga lwa kifo kyeyalimu naye ng'ate alinga ng'akagero ke bagamba akakabaka oli yali obukunya naye ng'olwokuba abantu bamutya nga bamugamba esuuti giyambadde tugirabangako kakati nga teri asobola mugamba nti empala toyambadde kakati mukyala Amongo bwe bwato bwe yatambuliramu obwo obw'abantu abamutiitiibya nti palamenti eno ejja oba sipiika anaava mu kibiina kyo kibiina ki kye ajja kuseetinga oba ajja kulambika kinene nnyo enkola ye ng'oggyeko ekyokugamba nti nno nti munnamateeka oba ki naye enkola ye kubanga ebimu biba byankola bukola okugeza enkola ey'obuntu engeri nga ggwe olwaleero honorable Seruga nze ne honorable Salim Kiseka tuyinza okuwankiganya ebisongovu ng'abagenyi naye ate gwe tukunyiiza gwe ate kiba kifaananyi kirera gwe bwotuvuma bwekatukyaza kuba entebe gyotuddemu yanjawuloko ku zaffe ffe tuyinza okuba tumanyi mpisa ya bukkakkamu bwakukyaza bantu baleekaana tulabyeko sipiika ng'asooza tumulabyeko nga ayita mu palamenti sikkirizibwa nakuyita Salimu nti Salimu oba Mr Salimu naye tumulabye ng'ayita abamu nikineemu abamu n'abayita ebifo byabwe abamu n'abayita amannya gaabwe agasooka kwegamba olw'entebe gy'otuddemu simanyi kitya omulamuzi vuze oluusi ogenda mu kooti ng'abalamuzi abamu bamanyi ng'abamu wasoma nabo abamu naye siyinza muyita linnya lye era neetayinza kumpita lyange olw'okuba nti oli mu ntebe yanjawulo n'olwekyo nze ndooza nti ekyokubiri kijja kuba ennoŋŋamya n'ekyokusatu era ekiriku ffe ffenna ekirungi nti tuliwaawo no bandowooza za njawulo ssatu simanyi oba honorable Eliasa ali liiningi ewantu wonna oba tannaba kubeera manyi eryoba independent liining abasayininga eri abatasayininga nasayininga naye olunaku kyabamanyi eri nabo ekyankwanza abamu kakati nga ababaka nga tugjeeko nga tataddeko galumindi za kibiina kyo naffe tulina okukimanya nti oli mubaka wa palamenti w'eggwanga era waliwo byokola ng'olina obikola lwa ggwanga lwaddainka nga gavumenti ebyobufuzi kinasoosa ebyobufuzi oluusi ebyewabweru bituziba amaaso oli naabanga buli kyakola era kyekireese n'ekyo nti abamu ku baali batiitiibya mukyala Amongo twiti bwe yajja nti oboth be basooka emukono ku kyemisana abamu waliwo mubaka omu ava mu north eyo buli yakeeranga kusindika mu kutundoza n'abeeranga omwana gwe Salimu gwe yateeka mu kiraamo n'afa ye bwe yasoma embeera nti omwana afudde teyalinda na death certificate kakasa nti afudde yali mukono ekyungu okulaba nga so nze ndowooza nti embeera neyo kubanga ekisooka omuntu we naala emyandadde yebuuza mpa kyakulabirako nti kakati kyebakoze ekituufu kyekino nga honorable Ndako kyagamba nti kati tutaddeyo interest seeka egenda tukubaganyako ebirowoozo naye olaba abamu badde bagamba nti twendoosinga honorable both nobuuza both organ ki NRM kuba yita nalaga interest tannakyogera teri organ ye NRM nyamu endoosinze kakati gwokijjeewa bannaffe katutubawubaka bwaffe dda basimbye edda zaakeddeyo olaba ekifaananyi kitambula nakyekyawo omukulu Tango Odoyi ayaniriza abagendo abesimbyewo ate ffe tukyalawo tusibye wano bategeere nti ajja onaka buki ajja okubegattako obudde bwonna naye nga byonna byebya okulaga interest to show interest mu bwa sipiika ne deputy speaker bwekigwa olwaleero ekyo enkya bajja kulonda ku makya balonde mu abaana bakwata bendera ate ku lwomande bakubeddera akalulu kennyini akalimu n'abaana aba PLU olwa mpeeza ekibuuzo kya PLU naye kinoonya sikiraba musajja obawe kaseeseeyo mpeeza ekibuuzo kya PLU bonna bafuna obudde tunayongeza ku ddoboozi okuwulira beboogera awo naye nga batuuka butuusi nga tumaliriza puroguramu eno kantandikire newa muganda wange Salim Kiseka nga tumaliriza puroguramu eno eyowa sipiika gyetukozeeko olwaleero mande weenatuukira weenaggwerako akabbinkano nja kuba nkola kirala
kinaba kijja kuba kiwedde ekyo etatesa okugenda mu maaso ng'ensi etambula nga bweyina okutambula nga tulina ebirala ebiddawo mu source of power ye parliament. Era kino nze nja kibuulira abatulaba nti bwe biri si bwe biriba. Era ebintu byonna bibeerawo kiseera kyakyo ne sizoni zikyuka. Fe abalima bagamba nti mu Gw'omusanvu wajja kubanga okukabala, waliwo otusambula obusambuzi, wabawo otusigira ne wetukungulira. Buli bintu bikyuka either mu bubi oba mu bulungi. Bino bya sipiika tulina byogerako kati era nga bwogambye nti okutuuka ku Mande tukyabijjukira. Era ne bino kyenva ngamba bannansi nti toyimiriranga abantu ogamba nti nyimirira wano kufiira ensi nze ngifiire. Goofa so si nsi. Era omala n'okufa beerabirira ddala ne mu nsi nti bo walimu. Ffenna abatuddala twalinako bajjajjaffe. Ne buli muntu n'amala gandi gye ekifaananyi ekirungi okyamujjukira tokyamujjukira. Ye omwogerako ennaku mmeka tokyamwogerako yadde okujjukira ekimu. Wamwogerako olulingo okayanira kibanja bwegajjajja yampaako awo wamwogerako naye ate akayanira kibanja takyamujjukira. Kati mbagamba nti ensi tekungula ate tebabalimba. Waliwo abasajja banaddiini bayimba akayimba nti mu nsi muno tewali mulongoofu. Kati buli ajja n'abaddewo tolowoozanga ekintu kati kino ekizze kyekigenda okujjawo nedda. Ekizze Katonda atuwa bubi. Kyova olaba era abatambula ennyo abatambula mu nnyonyi balanjulira mubeeramu bapayiroti bana babiri batuula munda ababiri ne babeera ne bagamba nti owaayi wadde omusajja tumukebedde ayinza okutuuka mu bwengulu obwongo ne bukyuka temumanya kamuteeke wano omulala. Kakati n'abeerawo bw'otabuka ne bigira kuba bakirowooza tekisobola okubaawo. So nekino ekya sipiika kyali kyamanyibwa dda. Pulezidenti y'omu era wano onale Musaada ayogera nti ku paalamenti emu yali etambula bulungi netambula bulungi. Yali omu era yali mukulembeze w'eggwanga. N'essaawa zino kyova olaba ffe tumwinamu obwesige tumala kuwulira agamba ki kuba yazaabeerawo mu babi n'abalungi. Wadde basipiika babi abalungi noono abadde mulungi lwakuba nti buli musambi aba mulungi naye bw'atuuka mu penalty awo n'asika omuntu n'agwa tumujja bujja mu kisaawe tumuga yakoze ensobi. Kati noono yakoze bukozi nsobi goolo n'enyo ne batukuba goolo. Kati baba batukubye goolo tekimujjaako ate kuweereza. Era nze nsuubira sipiika okuba nga agenda nakubeera ku bino byetabeeramu ddala. Ageebwe nti aze nadde nziruka bwendi saategedde omukono twalina Ferdinand nze mpagira maani nnyo naye lumu yaliko mu goolo n'agiyimirira bwati bakuba n'akukonya omukono ne batukuba penalty naye tetwamugyamu tisigwe defender yasigalawo nga defender. So ebigenza obubi kwa Mongo n'ebizza obulungi ebimu bibadde birungi nnyo ebirala ne bijja mu bubi ate mu bubi nsibirabye wabula ne bamukwatira mu kibya ekiro ng'ali mu nva. Kati omuntu akukwata mu nva yamutaddeko akamasu era yabadde ataddewo kamera amulaba oba ali enva ekiro naye abadde alina byayagala. So teyabadde nti amukwata kubanga amukwata ku interest y'abantu nti balina bafune enva enkya. Yabadde amukwata singa nkukwata ng'oli ekifi nja kulaga abaana bo nti gobijibba bulijjo si kuwamu abasigadde eri. Kale abantu baleme kijjamu baleme kiteekamu nnyo feeling nti yabadde ayamba bano bannakawuki nedda yeeyamba kuba paalamenti sipiika kintu kikulu nnyo wayimiridde nti wamala okunyweza era mwe mbagamba mu abayingirayo bw'owulira Katonda akuyambye n'ofuna ekifo togezaako n'ozingako akaalo kano kaliko bannannyiniko gwe tokwata bukwasi neiboweeri noweegi nga balina kulamiza mubeere era ne kano kakusibirire mwana wange oyingira mu bintu bino nti Kabaka bwe yalondanga abambowa abanaakuumanga bakyala be baamalanga kubalaawa. Bw'otalaayiwa toyingirayo wani muzaalamu omwana kakati gwe gendayo ng'otegeera yasabye ebisanja mukaaga mawoko tetayagala bwa pulezidenti ozalangiririddewo akyogedde tali nguuli yakyogera leeti eriyasamba tuwumbe tojja kusobola yange eri awo mu paalamenti tojja kusobola muganda wange sali mu kiseka tuwumbewume omusajja kiseka yavaawa kiseka yababukoma nsimbi wenaale munozi sembabule asooka nga kuvuganya neonalebo sodo omukwano gwange sodo yavuganya nze eŋŋumi yaseka nnyo ate omulaba mubiri mutonotono eŋŋumi yayina constituencies bbiri nolweze bwawulira ebintu ebyakiseka tebisobola eno taba muteno oyo naye ensonga enkulu kuba kati twogera kubiddako nze kyensinga okwagala okulaba ye sipiika bwe bukulembeze bwa paalamenti obupya bwe tugenda okuba nabwo. Twetaaga omukulembeze awuliriza
ng'omukulembeze oyo ebintu abimanyi osobola okulumwa ennyo nobeera nga okulembera omuntu ng'ensonga akola ki aziyisaako buyisa maaso. Waliwo ono omusajja owa Wanumaanizi Army tetumwogeddeeko kansolo James feesi ekyusemu bwenjogedde naye nebumawo alwanya olutalo luno naye Samuel era olusimu kyogerako obudde butuuse n'ava mu kifaananyi tebakyamulaba ate akyalimu yagambye akyalimu nesunga nnyo okuwulira biki byanayogera. Nafuna omukisa nagenda ku kulayira kwa pulezidenti Kololo nga 12 bampita lwe namusanga nga tutambula nagamba nakuweereza omubaka akunsabira akalulu ngamba ye naye wannimbamu ako kuba bwe walangirira wagamba ogenda kutuweereza buli omu ebbaluwa saagira ti naye nasindika omubaka naye nkyaliko ensonga. Waliwo ensonga ezimu nolemawo zadayogerako bwabadde nze sinyumirwa nnyo debate ekwata ku bantu nga muntu bwabadde nga tayogeranga ku sipiikamu abadde alina debates zaleeta enkulu okugamba nti muyinza okubeera ababaka 5 naye nga ku nsonga eyogerwako abantu 10 bebalina bebakoze okunoonyereza bebalina ekyokugattako abantu baweebwe obudde. Osoma nabadde nsoma Hansard lumu gwali mwaka 1995 wa 6 Lord Ademola ng'ayogera yalimu mu Constituent Assembly naye yayogedde pages n'obikkula naye ng'osoma ng'okola ki ng'olaba nti ebintu bino olinganga azzeeyo mu 95 n'osoma ebintu egamba kubanga ne records zino zetukola zibeera mu parliament ku Hansard obeera oyagala nti wabeera nga olina bwekiseka alina ensonga nga ye authority abantu abalijja ne basoma nga wayisewo emyaka 5 oba 10 bagenda kutegeera parliament ya Uganda yali eyogera ku kiwano ensonga zatambulanga zitya kintu ekyo nyaga nnyo kisimbibweko essira era nze bwe ndifuna omukisa ogwogera ba parliament oyinza okwesanga amanyi nazo naanaabako kubo nja kukusaba otuwa obudde oba abantu obudde abasobola okwogera ensonga zo kale webalekawekitibwa mukama wange kira munakibuga tuwumbewumbe program dakika 2 ezange za kulaba nga abantu palamenti ye11 ebadde yina engeri gyeweebuddemu ekitiibwa kya palamenti mu bantu era ne bagirabanga ekifo ekyokuzanyirwako naye nga tekivudde ku obaoliawo okusiba baka naye nga ebimu bivudde ku bukulembeze n'abantu bebadde babawulira omanyi bebawulira ebituufu n'ebikyamu oluusi n'ekifaananyi kyokka kibayita perception kiyinza okuba ekituufu n'ekikyamu naye nga nakyo kikosa n'olwekyo nze ndowooza tulina obuvunanyizibwa ffe ng'ababaka n'obukulembeze obunajja okulaba nga tulwana okukomyawo ekifaananyi kya palamenti sebo mpozi nzikiriza njuze yuzire munakabbinkana yalayidde wiiki eno omulodi w'ekibuga omupya neka muyuzeyozeko munnaffe ekibuga yakikutte kati kiri mu mikono gye enjini abalimwezo yesebo tumusanyukiddeko nnyo naffe naawe nkwebazizza okubona obujjukizi obwo obala kuba wanuupu ye road mayor w'ekibuga ono agambye awandisa ebintu bingi naye agambye asembyayo kino ku kya deputy speaker njagaliza nnyo Oweekitiibwa Nakawuki obuwanguzi kubanga ebisanyizo byonna birina bumanyirivu obuyigirize obudde buli kimu akirina aweereza meseje eno kyaligonza Jennifer newemawokota webukesa uchabeera national figure nyabo national figure speaker omulamba nyabo bali abase badi bemawokota sazi national figure tutwagala tumalirize program eno ogende bano balaba batuuseeyo dda mukulu Sserugga Mwai Musisona ayagala nnyo ebyonoonese kyoba olaba abeera ajubisa naye njagala fena tu appreciating nti dynamics z'ebyobufuzi zikyuka buli kadde
kubanga fenna bwe batugazeetingira awo mu February tugenda okulira nga Seeke erese resolution fenna buli muntu n'amanya nti kati bino ebifo ekya speaker n'ekyo bwa deputy speaker there are no go zones wagenda tewaliwo okuvuganya kubanga Seeke yali emaze okwepronouncinga nga tumanyi kiri kushuwa deal ne tutuuka wakati awo mwanyinaffe Norbert Mao omwami omwagala nnyo by the way kubanga mugezi obwongo bwe busaza era bwogenda ne Mao mu lutalo lw'ebigambo tomalaako naye buli kimu ayina ansa yakyo naye olwokuba ebyobufuzi biri dynamic essaawa eno naye nkiwa waali aseka kubanga nali musaasidde nga secretary general ow'ekibiina awagira Right Honorable Anita Among Gerald Seranda kate ekibiina kya DP nabo engeri gye bakitambuzaamu president ayita ne stampu ye wano mu Nkwawa deputy president naye ayita neyiye secretary general ayita neyiye kugamba buli muntu yesiga munne ali nali nsaasidde mwami Mao nti agenda kutuuka nga secretary general we tasobola kusayininga ku mwendo osinga ne kati nsuubira mwami Siranda ate kati yazzeeyo ku Mao era naye musuubira kuba njo nasomyeko ng'agamba nti mukalulu akyalimu tugenda kwesanga naye ekisinga obukulu kya byonna nga bannange boogedde twagala tulwane tukyuse narrative ekifaananyi ekyo ekiri ku parliament kuba kati public yo yajajinga dda parliament balina ekifaananyi mwe bagirabira kati twagala ffenna tulwane tuzze ekitiibwa kya parliament eno ye12 egenda kubeera yanjawulo kubanga ffenna at least target twagala okulaba nga parliament edda ku mulamwa ng'ekola kyeteekeddwa okukola twagala bannayuganda batwenyumiririzeemu nga parliament nakyo nja kusaba babaka bannange tinga tugenda okulonda obukulembeze bwa parliament tulonde abakulembeze abagenda okutuyambako okwakiivinga ekyo era nga nkakasa teri ayinza kikola kusinga Nakawuki kuba parliament enyulumirirwa era mukyala Jennifer mwebaza experience yo nyirina there is no doubt ate nno bwa speaker nabwegezaamu kodda kubanga ne mu Arusha eyo speaker waataaliwo era entebe ne bagimpa mubutuufu we nagituulamu nawulirira ddala nga mwoyo mutuukirivu anziseeko kyova olaba buli agikwata tayagala kugita kati nange nagitesingako nemanya obuwoomi bwayo kati njagala kugiddamu era nsaba Seeke empa omwaganya nti target ze balina ogiddemu weyagale oba otukolere mbakolere njagala banno bonna parliament bajenyumirizeemu nga mwami Musisi teeraliikirira nti ajja kusosolebwa Nakawuki agenda kubeera impartial tugenda kubeera nga tuli focus tuhitinge targets za parliament ne bannayuganda basiime nti ku luno guno omulundi bafuna parliament impartial gekakyako nga temuli mukyekubiira waliwo NRM yes ndi wa NRM entebe manji tuddemu na the end of the day ababaka bonna aba NRM bokasi be bakulonda kyobula ne Musisi wano namusabye eddaaka lulubiri balimu nti nabo balina owaabwe nsobola omumatiza n'agenda wali mu box nkulaba omutokota naye nantiikinga kakati kyetwetaaga is unity in diversity. We can be diverse, we can have different shades of opinion nere kijjako nti fenna tuli abaka ba parliament bannayuganda baweereza abantu bonna. Elias okirabe okawulira ebbugu bakalulu kakyama mujja kwogera mwe abantu bitaano nga ndi munnamawulire nga nemakubanja kiwalonze sisobola gezaako mukama atuwangaze paka ojja kudda ku mande wano nze Museveni gwanaŋŋamba gwe nonda bwakugamba yes kwa gwe nesiga yakutte tooki eyo gwe oli mu kifaananyi kya President Museveni yekka nze kasaŋŋamba nti siiba nga nsiiba siibulukuka nga nsiibulukuka kuba yansinga okulengera bino byonna byetololera ku ye nze gwe nninze kyobola mpise ndi mwetegefu nnyo era nga nakusula ndoza anyambadde engatto omuhoozi bwakugamba amawoozi bwaŋŋamba nninda kimu kiva mu Katonda sirinda malayika yeeyogera bye Katonda byateese naye Katonda bwagamba fa nze yanzikiriza mba nfudde Katonda aba ayogedde naye malayika bweyogera mba ndowooza naye awulidde buwulizi saagendayo siri mu abo tebakuyita abampita but saali mu abo
nze nali ngambe nninde eddoboozi limu katonda bw'agamba kisekka nkuyise eyandeeta yanzijawo naye malayika bweyogera ndowooza osanga naye ewulidde buwulizi George gwe tulinda bwongo bwe kibugamba tulina mukulu asobola kuba ku magezi n'omugoberera nina anti akati processes honorable Nakawuki honorable Kiseka zibayitamu ffe twaziyiseemu ng'ekibiina twamaze so kati simanyi mwami Kiseka yagambye naye ffe ekibiina twataddewo era nejjo sipiika gwe tuleeta yalonkinze byayagala ennyingo 5 ziyimiriddeko kampeyini ye so kati nze gwe nnyimiridde emabega kale sebo webale nnyo Dickson kuteekateeka ebintu byaffe bigenda kubeera ku social media era mugituleko nnyo kwetuli nnyo webale mawulire oba oliawo sebo muko kano katukweseo mu bwangu nti palamenti ejja ekikulaga nti egenda kuba yanjawuloko ku eno yatandise ne Arsenal okujjako ekikwa kya myaka egisoba 20 so oba oliawo mwami kali esuubula nkulamusizza mutabani wange kwetala mu ngeri yaabwe balwayo engeri gye baneesimbawo nabona abannaffe abanuupula beteekateeka baleese omukulu mwiru wegamba bigenda mu ngeri nga bwe bigenda kati tukyali mu kabiikano ka byabufuzi nga bwe kali kanamala okukakkana nga tutaka kulaba bigenda mu maaso nze Karooli waffe Kikuumambugu abewaffe batumidde nnyo nabadde Namutamba twafiirwa bwekyeyagwa bannamawulire 2 Kisaaliita yali owa UTV twamuziika Masaka owaffe wange Charles Byekwaso nga ne bumanyiyo omulamu obwo manyiyo omuntu ng'omanyi yakuyingiza okukola ekintu kyokola Charles Byekwaso yanyingiza amawulire yaganyingiriza mityana kugomboola wenakola interview ne bagirangira emyezi 8 agiyiseeko nempera ku radio nga bagamba nti bano abayita mujje mu reporting nenzija namanya luvannyuma nga mbaze okukola naye nti ekigenderera yali ayagala muntu ava mityana kumala ebbanga ng'amunoonya tanamulaba yatwala kunze n'agamba gwe jangu kati emyaka gye mmaze gyonna okuva mu 92 okutuuka leero byentambulirako ya Charles Byekwaso kitalo nnyo twamuziise Namutambi Butumbiizi era waliwo Sunday school gyabadde ayambako bampadde obuvunaanyizibwa kugikuba plasita ne bantuma n'okuntuma ŋŋambe General Nalweyiso mutegeeze mwebaze byakola byonna naye mutegeeze nti atuyambe ku kaseminti aka Sunday school eyo nyabo nkugambye nga tuli kubukedde era ndowooza okiwulidde anti abakwaya zaffe ez'omukyalo bayimba bakuyimbira akayimba omubaka ng'otuuse olina amaliriza nti kola aseseemu ako alabika akkiriza nange manyi oseseemu olabika era okkiriza twanirize ababaka baffe abali mu studio abamaze okutuuka waliwo Salimu Kisekka mubaka mpya yakagibwako engalo yalayira naye teyampita ku mukolo naye gwaliyo mubaka wa Bukomansimbi North mukama wange nsanyusa okulaba nange nesiimye okuba wano namusaba Uganda bonna abatulaba naddala abantu b'e Bukomansimbi abalonze eggulo sebo eggulo kwadde kulonda kwa district yaffe Bukomansimbi era nebaza chairman yakoze omulimu mulungi kubanga bulabawo okugabana wabulawo akayana oba olabanga omulimu guvuddeyo bulungi gwaffe gwavuddeyo esaasiramu ne bannaffe poza abafuddemu obuzibu obutali bumu naye kyekyo kibeera mu nsi yonna kwetoola eggwanga lyonna abamu bali bulungi abamu bali bubi byebiri awo naye nga wendinga bulijjo omuganda owokusatu mu Uganda wepima otya naye pimapima nendaba nga enkola y'omuganda omutuufu yenze enkola y'omuganda ffe tetwalina ddiini nnyo tetwalina mawanga nnyo twaniriza buli muntu tubeera na buli bantu twogera nabo kale ndaba nga ngwa mu kiti ekyo era ne muganda wakusatu kati nsanyusa okukulaba omuganda owokusatu bangi batufuddeko ne Kalango yafudde yali mu kitalo nnyo kubanga nze ng'omuntu abadde mukwano gwaffe wadde twagenda okumulonda ne tulemererwa mu ssaawa esembayo naye nga ffe twatugeze namulonda naye mu ssaawa esembayo awo
ebyo ne bikyuka. tujja binyumirwa nga tutuze kuba sipiika nzeza okulaba ssebo mukama wange ow'ekitiibwa Eriasa Mukiibi Sserunjogi ava wano waffe Butambala munnakyalo waawo naye sima oli munnakyalo ddala ali mu ekyalo kye Butambala soyinza okulaba omubaka omujja naye mupya ddala mu palamenti ate munnamawulire munnange buuza ku bantu kati ekyalo oba wakanatuuka ekitagobwa bagambe nti eri eŋŋando bw'obuuza Eriasi tomufuna nze Eriasa Mukiibi Sserunjogi. Nsanyuse nnyo okubeerako ku Bukedde TV1 ku makya ga leero. Abatulaba mbalamusizzaako nnyo ne bannabutambala bannange mu Uganda bonna. Sayinza okulaba ono atonyolokosa obulungi anyumidde mu suuti ne kkala ze zennyini origino eza lwedi eza nuupu ye mukoddomi wange George Musisi ava ono Kira mu kibuga kuuza ku bantu baffe. Abalabi ba Bukedde TV mbalamusizaako nnyo ssebo twebaza Katonda atukkiriza okubeera wano n'atuwa obulamu ssebo muko naawe nenkwebaza amiina kutuwa omwaganyo okubeera wano ne mukulu Kiseka wamu ne kojja wange manyi ab'olugave nfukamira bufukamizi ate era ne mbuuza ku bannakira bonna ssebo wiiki eno twafunye amawulire nti temugenda kujja tukyalirako nga ensi yonna omanyi buli mwezi gw'omukaaga ebeera mu Kira naawe obeerayo namugongo kati twategedde nti abagenyi tugenda bakyaza omulundi guno ku lunaku olwo naye era tumanyi nti bino byonna bwe binaggwa oba oliawo tulifuna omwaganya mujje ku kalooli kubanga ate mwate munaddala mwabeeno waggulu ate tubakyakaza nnyo okusingako abalala. Oli agambye ekiranga ekyakisinga obukulu kye twakolanga wano omukulu yamalanga okwogera Uganda byonna n'agamba and therefore ekigambo therefore nekifuuka ekizibu omuddu ba covid kyali kizibu nnyo naye kati katusabe Katonda kiggweerawo. Tuba tusuubira okubeera n'omukyala Nakawuki Susan bannayuganda mumanyi abadde naye wannanyini naye atula wano buli Saturday naye atutegeezezza nti ebimu kabasanya bingi naye nayo yabukulembeze tukimanyi agenda kwesimba kuba deputy speaker kati leero batuteyo mannya gaabwe ku NRM secretariat bagamba leero enkya babateeseeko ku Monday tupakubika akalulu TV ejja okusiiba olunaku olwekyo Oweekitiibwa Susan Nakawuki okuva Mawokota South tetumulina mu programu eno lwa nsonga eyo. Nekutandika ne muganda wange mukulu Eriasa Mukiibi Sserunjogi twogera kimu kyokka kulonda kwa sipiika wagula katugeragera mu sipiika tubiriimu oba kiki simanyi otegedde otya nti sibiri ondabikira oli relaxed bulungi oli mirembe gyo omanyi okulonda kwa sipiika kyekubeeredde amanya bagaleeta wali wennyini oli atuuka n'ayita amanya chief justice yennyini oyinza okusanga Counsel George Musiri koolwa ayisenze n'agamba nti Mukiibi abeere abantu ne bakkanya tusigalemu akantu ako kasigalemu bannabutambala bakabeeremu nti naye mwali alabamu ate ebisaanyizo byangu kasita obeera member wa parliament eyalayidde obeera okwalifyinga okuba sipiika n'olwekyo ndekeraawo okuleetamu olugeregerero ngambe nammwe abali wano mulimu sipiika asobola okuvaamu muganda wange gwe ssebo naawe olowooza naawe ndaba oli mulirexiti oyo gwe naawe obikkirizaamu byo tomanya bayinza okukulangira ku Monday nange nandibeera kubanga okujjayo empapula ku masaa 10 ezaddi eza leero ate nsuubira kuba no saawa 5 kyalina obudde bwa saawa 5 namba kujja bujja mpapula teziriko nnyo kikulu kimu oli memba wa parliament
kyokubiri woza okukiikirira omanyiwo ate era mumanyiwo palamenti eri wali beera sipiika waayo ababaka we bali wano ngaebintu bitandika tekiriko nnyo nti gundi bamugamba kubeera awo era kyokola nga bakirese nga kiri open n'okutuuka essaawa zino tunamanya ani era ffe nga abasiraamu ne muganda wange ono ffe tukkirizibwa kusiiba nga makka tebanatubuulira balina ebitangaazo ebyamaanyi so batubuulira nti kati omwezi guguno gugize mwanguwe musiibe n'okusiibuluka bwe kutyo tokkirizibwa neweziba ennaku ziri 28 zokka ne balangira nti ziweddeko awo tukoma nga tulya kati alina ekyuma ali ntebe kale ali ntebe nimwe muli beenareemu anti ffe tuyinza kubeera beenareemu tosobola kubeera kakoko nga tewaliwo eggi eggi lye lyasookawo kakati naawe nobeera akakoko kakati naffe tuli obukoko obuto obuli munda mu kisunku ky'eggi so kyo bwekifuna ekizibu kyonna ofuluma bufuluma nga tonakula nakula naye kati ekisusunku tekinatugamba nti mufulume obudde buteredde empewo eweddeyo oba omusana mungi kasagolo nasalawo nga kyebalula nga tufuluma kamala okubuuza mukoddomi wange mukulu Muzisi naawe olinda budde bwonna kiyinza okwebalula olinda sirias nnyo kati olinda buli kisobola okwebalula obudde bwonna ntugaa nti mukoddomi wa Kalooli Muzisi ow'ekira ye sipiika kati oba yesimbyewo sigenda kwesimbawo nzikanya ne Honorable Eriasa nti buli mubaka asobola okubeera era nsobola okubeera ebisaanyizo mbirina naye nze mu kibiina kyenva obutafaananako nga Honorable Salim ono ffe twasazeewo dda kandidate waffe bwe tugenda okupresentinga ne tumulaga ensi n'olwekyo kati ate nga olukiiko olwasazeewo nalubaddemu era n'ababadde baagala sinza omu ku babadde baagala n'olwekyo kati already nze nina candidate gwe nnoonyiza akalulu gwe nsaba Honorable Eriasa ne Honorable Kiseka bwe banaabanga bamuwadde gwatayagala ebiragiro nga agambye abatangaaza sima baliwo abatangaaze balaba obubi ffe tulina so kati nze ndi campaign agent wa Honorable Mwiru kuli ku Mwiru yesebo era n'omukyala deputy speaker Honorable Asinas Nakato wa PFF akikira ekibuga Hoima ffe tunoonya kalulu tetuliyinze bitangaaza byawedde dda mukama bananga mpadde omukisa kuba nze nalina Mwiru wano mu Saturday yaggo nga tannamanya naye yali ayagala nga tannayagala kati nga tatannawandibwako ddusu kati namala afuna obwa sipiika mbanyina sipiika munnange ddala nywanyi wange gwe mbanne ogwala ebbanga naye kambuuze njala kubuuza muganda wange okuva Butambala kiki kyolowooza kuba ebimu bikola mwekka wadde naffe tubabeeramu fe abantu ba bulijjo tetulonda mulonda mwekka netubalagira mu ngeri yaffe nomanya nti bano bagamba kino bakite kikyolowooza bw'olaba sipiika abaddewo ebibaddewo ennaku zino obadde obiraba bulungi naye kasonga kubuuza n'okubuuza wabisuubira nti biribeera bwe biti bwe tulituukira okulonda kuno nga sipiika aliko nga bamutwalaganyayo batyo emmotoka bazigye bazirese wano bagenze mu maka nga biri bwe biti wabisuubira bwotyo beera nga omusajja omuganda wawe nti nakisuubira oba saakisuubira bwekugamba nti no nakisuubira mbeera neetadde ku ddaala lya bunnabbi ebintu twabiraba nga sinaba nyoga nti ndi mupya mu nsonga zino nga okwetabamu nga munnabyabufuzi naye ate ezo ensonga tumaze ebbanga nga tuzigoberera n'olwekyo ebigenda mu maaso tebyewuunyisa okuva nze engeri gye mbiraba naye nankubadde tebyewuunyisa era oba oli awo byazze mangu nnyo byagudde kibwatukira
ndoza tulinawo ebbanga eryali lyatuusaawo nga tumanyi nti sipiika Anita Among yaddako n'oluvannyuma lw'ekibiina kye okwanguyiriza okukola resolution ogani eyawaggulu eya SEC ne bagamba nti ye sipiika gwe bagenda okuzzaako n'omumyuka we. Ne pulezidenti Nankubadde yalabikanga eyasikatiramu naye n'amala n'asayininga ebbaluwa ne tumanya nti ebigenda kuba bwe bityo. Emboozi ya sipiika eno nze saagala nnyo okugyogerako okuva lwe twatandika. Ebibuuzo bingi ebyambuuzibwanga era bannaffe nga bajja abawera ne bakola vidiyo ne bagaa nti awo no sipiika yakola ki, endorsements ne zifuuka endorsements ng'ekigambo ekyo bwe kyavaayo. Kati netandika nga ekibuuzo kibeera nti nga tonnaba kwendoosinga sipiika. Kakati nga nze nno kati nga nze munakyalo w'e Butambala munnamawulire gwe baalonda ne basindika mu paalamenti nga independent sirina namaanyi gaendoosinga sipiika. Mu kalulu kano aka sipiika nninamu kamu ku bululu 529 era nabanga kiriya nti ajja okusalawo ani anaaba sipiika wa paalamenti addako ali ku ploti 1 Nakasero Road. Ekyo binagamba nga President Museveni gwanaga nti agenda okuba sipiika yajja okuba. Nolwekyo debate eno etutte ebbanga ddene nnyo, emyezi 4 gyonna kumpi gye tumaze bukyanga paalamenti erondebwa. Nze ndowooza ebadde unfair nga si kya bwenkanya eri bannayuganda fe okuddaawo okulowooza nga bulijjo nno tujja kumanya ono yagenda okuba sipiika oli taabe. Kyekikoze kibbye obudde bwaffe bwonna bwe twali badde tukozesa okwogera ku paalamenti ki gye twetaaga. Kubanga sipiika si ye paalamenti. Mu mbeera eya bulijjo sipiika ateekwa kuba mukubiriza wa lukiiko, si ye star wa paalamenti. Paalamenti ye 12 bweneeba eneeba nnungi oba mbi, sipiika asalawo naye ate si yateekwa okusalawo ekisinga obunene. Tetufunye mukisa ndowooza kuteekateeka na kweteekateeka ng'ababaka okulowooza ku mbeera yaffe ey'eggwanga, biki bye tuteekwa okukola. Nze maze ebbanga eriwera abantu boogera nnyo ono sipiika ono ntaabe olita, kati nembeera nga abali mu kapiira. Naye maze ebbanga nga neetegereza ebiri ku Hansard ku lukalala oluli official kwe bateeka ebintu ebyogerwa mu paalamenti. Ya paalamenti eno ne paalamenti ey'e10 n'ey'omwenda. Osigala olowooza nti oba oli awo waliwo ebintu bingi paalamenti yaffe ey'e12 byeteekwa okukola obulungi ennyo okusinga okusinga ebaddeko n'ezaagikulembera. Kakati ebyo tetufunye mukisa gumala kubyogerako kubanga buli lunaku ffe twogera ku ki, ani anaaba sipiika. Ndowooza kakati n'omuntu bwe bamala okumulonda n'afuuka sipiika kimufuukira kizibu, n'alowooza nti ye paalamenti, n'alowooza nti amaanyi gonna gali mu ye, kyasalawo kyekinaakola. Kati embeera eno gye tulina mu Uganda ey'okutondawo ba stars, oli najja noga nti kati bw'oyogera ku paalamenti olina kwogera ku sipiika, bw'oyogera ku kino ku poliisi olina kwogera ku IGP, bw'oyogera kati waliwo omuzungu kyayita agency, simanyi mu Luganda aba ekituufu ki, naye kati ababaka ba paalamenti nga bababaka ba paalamenti bateekwa okubeera n'amaanyi mu kokasezi zaabwe mu groups ez'enjawulo, okubeera nga tulina ebintu bye tuteekwa okutondawo. Netugamba twazze mu paalamenti
waliwo ebintu bye twagala okukola, waliwo agenda gye twagala okupushinga. Si kulaba bulabi tweet nti agundi yagambye bwati biki then ne tugoberera ne tugira eggwanga lyaffe. Manyi nti nno abantu okwesobolayo okuga nti twesimbyewo, twagala kugenda mu parliament, nyo twagala kwetaba mu nkulembera ya ggwanga lyaffe. Wadde kubanga waliwo ensonga enkulu ezitukwatako, ezikwata ku nkulaakulana, ezikwata ku butebenkevu bw'eggwanga lino, ezikwata ku nsonga enkulu ez'okulaba abaana baffe basoma batya, bavuganya batya, ebintu ebisinga obukulu bikolwako bitya, abamemba ba palamenti bateekwa okulowoozaako. Naye nga tebetutandikira ku debate nga bwebadde emyezi gino gyonna, kyonna onsonyiwa oba ekibuuzo kyo nkibuuseeko, ani anaaba sipiika, ani anaaba sipiika, tugenda